Ssaabasajja Kabaka atusasulira amabanja. Twalina amabanja mangi nnyo kati n'empandiika omuzannyo guyitibwa bukedde bannyanike. Kati the city population neroza nti Bakayimbira bagambye nti bukedde babaanike olw'amabanja n'olupapula lwa bukedde lwali lutukuba nnyo mawulire. Ogujjukira bukedde bannyanike abantu kabalooza tuzanye nti tweyanise ensi tutegeere noza tugenda nakkomaawo naye twazanya wiikendi emu mu kibuga mwalimu ekirala. Ssaabasajja Kabaka w'e Buganda abambejja n'abalangira abamu baali bamutabukidde nga bamugamba si mwana wa Muteesa oba mwabiwulirako mwali bato si mwana wa Muteesa simanyi biki kati naye ng'alowooza tumuzanye ndoza nga yeewuunya ti mikwano gyange bayinza bate okuzanya bukedde bannyanike. Kati mbandi ku madaala ndowooza mabanja batubanja bangi essimu cururururu okugijjayo ngeraga private. Mu batubanja waliwo tekinologi yaliwo mu biseera ebyo nakati ndowooza akyaliwo ohiding ennamba yo neraga private call. Kati ngamba ani ono akubye yandiba luwaga yakwekanganya essimu ye era tubanja sente ze nnyingi. Emmala eddakiika nsalawo ngamba naye kangikwate. Halo nze nina amalala ku ssimu yange bw'oba onkubidde naye ono yampirirako kubanga olwagi watabwekapa nagamba essimu ya mu ngalo gye nkubye oba yakumeeza mba sinnakiddamu n'agattako oba olina omuwala gwe wagiwa nga yagikuleetera mba sinnaddamu n'agattako essimu muyiga amateeka ga mankyasobeddwa Kabaka wano nesanga nzika wansi ku maviivi nandyagadde okulaba omuzannyo ogwo bukedde bannyanike mukole entegeka n'omutaka Kasolo. Halo nga yavuddeko omutanda samubuuza nako ng'essimu evuddeko. Kibuuka abaana bamugamba ti director munno nga ali wano ku lubalaza afukamidde. Kibuuka ava mu ofiisi ya Jamisinde kiki konze Kabaka ko Kibuuka ayiseewo agenze Mengo konze nedda. Sasa awangaale Ssaabasajja Kabaka w'e Buganda alina ekitiibwa mu bantu be. Tannabagasasula n'aga nti ajja ne tugamba Nyamutaka Kasolo mutusakitakaso ne mugamba lwonna w'oyagala ne bw'otugamba leero olweggulo tuli ready. Yalonda Friday afternoon tomutanda Thursday afternoon tomutanda yakujja alaba omuzannyo n'atugamba tetukiranga nga tukola ntegeka omuzannyo nga tuguddamu nga tuguyiwa nga tuguteerereza ddala ready for the king. Savide Kabaka tension olubiri lwali munyu ekibuga kyonna kyali mu tension nene. Thursday saa 8 motoka juu ngaituka nga anyirira bwati motoka etemagana ngangira mu office olwatuuka agamba nina obudde butono tugende tulaba omuzannyo nga tuyingira. Tetutegedde nti abantu bamulabye yajja ne baministers be nga baabo nga tusumulula muzannyo. Twazannyo omuzannyo manyiru ozannya naawe n'owulira nti okikoze omuzannyo guggwa. Tugenda ofuluma Pride Theatre yali kamadala wa Group 8 nga Namirembe Road abantu bamusazeeko dda Old Kampala Road bamusazeeko dda nga bakkirira paka eri ku mbuzi abamanye kubeera bajja kutegeera mbuzi kyembagamba. Ssaabasajja bwe yabalaba n'amwenya kajjambo katono ekkubo lyonna ne liyiika wansi. Santa Maria. Forever. Okuvaawo ne tulanga nti omuzannyo Kabaka gwalabye gwo lwaki tegulaba. Lwaki tegulaba? Gwalabye lwaki tegulaba? Abantu ne bajjula for a full year nga tukola millions and millions. Tugenda ogumala ne tulinnya ne tugenda ebweru. Ne tugamba Bakayimbira bonna be twagenda nabo ayagala okusigala asigale naye yeekolere. Kubanga ebbanga lye nga tukola okusasula amabanja nga tetubasasula ssente. Twagenda eggurupu baya abantu 16. Twadda basatu. Ne Matovu yasigalayo twadda Kibuuka Ssenkubuge ne Nalubiri oyo munene Hajati. Bwe twadda feka basigalayo beekolera emmaali. Ne kakati tubadde tetubakozesanga ko nga batakozesa leero. Omukolo gwa leero be bagufaaniriza abamemba baffe alese milioni alese mitwalo 5 alese mitwalo 2 they are our members. Era bwe tuba tugenda okuzanya ebweru tetugenda na muntu. Mwafuna amaanyi mwafuna ssente femwe ejjirako abakyala temwafuna abakyala mwakikola mutakwali badde abakyala nga bataano nayo balooba. Twali twekweka nnyo tetumanyi bwe twakikola nga tolina wosanga Bakayimbira Marketers. We didn't club nga tetunywa mwenge ekwenze nali nnywa nga sinalokoka nga nali nnywa nga sinalokoka
matovu nga kibuka yeeyita kyukangako bwe twasomera Kampala ayi nga matovu yatusinga okunywa nga kibuka ali wakati nze sinywera ddala bwe twatandika okukola netandika okunywa nga nze mbasinga kibuka ali wakati matovu n'atandika obutanywa bwe nalokoka era kibuka asigaddewo wakati oluusi anywa oluusi tanywa actually tasula nga kifo kya wakati kwegamba Katonda yatukuumira awo ne tubeerawo ebbanga lino lyonna era twebaza Mukama Katonda olw'ekyo twebaza nnyo Mukama Katonda because of that nze nalokoka naye ebyo byemu ku byandokola I counted my blessings nenjukira ebiseera ebizibu ebya AIDS ngate weyatandikiranga n'okuwasa sinawasa ate ng'erinnya twalirina kati abaana baloza balina erinnya tebalina linnya erinnya eryaffe ate nga tuli hambo omusirikale ajja ku mmotoka n'ogamba yesa lakola ng'obadde n'ovuga bubi ogenda wanga agamba we want you alive drive on kugamba ffe twanyumirwa nnyo mu linnya lyaffe era bwe ntuuka kubulira ku ekyo erinnya eddungi linaalondebwanga okusinga ffeeza ne zaabu kubanga nkimanyi I'm talking out of it sikiwa managing the status kintu kizibu nnyo erinnya likuba muno munna nerikumenyamenya ogenda lwanga omuntu kyakoze kyandiko nogamba did he think of his life oba teyakirowoozezaako alowoozezza ku linnya lye batalirowoozezaako ffe tetukikola ekyo we don't do that kibi myaka 4 ojogeddeko full at 40 the full forever twandibadde tuna theatre now naye sente twalina ffe n'ekisa singa ofuna baartist n'obabuuza abaatandika emyaka egyo nga bwe tuzifuna bwe tuzibagabira artist yeetantala n'afa mu periodi yaffe eyo nga tugenda mu lumbe ne tukikola ate nga tetubeerawo kugamba nze nkoze kino mutuuka kiro ng'abantu bonna tebaliiwo ne mulaba muname waali ne mugamba muleete kofini embeti byonna ne mubibala ne mubibalekera ne muvaawo nga temweranze kugenda ku radio ndi gunimpadde wendi nedda bonna era ekyatusinga otuluma mu byonna mukwano gwaffe asinga mu bonna kwe kufa nga tetuliiwo Paulo Kafeero twali London nze nali ngenze ne Ford Foundation yali entutte Russia bwe nve Russia nengende Hungary bwe nve Hungary nengende London ne mugamba mwami Kibuuka ene bamemba gye bali jangu gweka tutimingena bano tuzanye omuzanyo paundi mwezi liba zingambye kati mbana akatuuka mu London esimu nevuga Kafeero afudde Kibuuka ngali mu bank Kibuuka bwatuuka n'agamba tubagambe ennaku 3 tuweereze sente z'olumbe tusooke tuddeyo bagenda okutugamba ngamba nti basazeeyo baziika mu nnaku 2 nga tiketi ekomawo amangu twali twagala kudda naye ne tujjukira nti our friend had actually died ekyo nkyejjukiza nnyo bwaba awafudde ne ngamba ono yafudde ne bw'onoddayo tagenda kudda theatre yakwatibwa bubi ate era sina bulemu gye nejjako nze waliwo engambye nti nze ekitiibwa kya theatre nze nafulumya emizannyo ogijja mu theatre nga tutandika tufuna sponsorship from company nene MTN plus anti bo baagala numbers kati we went for numbers and we lost the class theatre kintu kya class muvubuka nga gwe okwata girlfriend wo ne musasula sente zamwe ne muyingira omukwana bukwanyi ekuti omuntu okuwa chance okutwana omuntu sawa 2 n'ekitundu 3 oba tomumatiza muveeko era abantu abafunda bakyala babwe mu pride tetubabala there are so many nga bajja mu pride ne babafuniramu omutwalako out n'omutula ne mulinaani mugenda okumaliza omuzanyo genda okuggwa nga mugetinze used each other mugenda okuvaawo nga mukola pulaani wawa kusinkana nambaga yaddi bakayimbira wetwoga bakayimbira tujiri emitwe 3 gwe mwami Kibuuka ne Alozias ne Mike Kande ne Mutegeko mu how to grow inze betwali suubidde abaali badidde mu bigere bakacyapizo Patrick Sembusi n'abalala balinga abaagenda bwe bali bakayimbira we bali kati olina olaba drama ku YouTube tulina omuzanyo baguyita actually omuzanyo YouTube channel yaffe eyitibwa Bakayimbira Drama Actors Genuine ayagala emizanyo gyaffe gyenaku egiri kuliko omuzanyo omupya baguyita Donabera it's a new team ate n'abaana bonna bajja bwe nfuna ekifo nga Leila waali era ajja n'akizanya
bwefuna ekizannyo nga ekifo nga Sembusi waali erajja Bruno bonna webali naye ate nabo tubaagala gye bagenze basimbe emirandira kubanga mwami Kibuka takowanga kutendeka omuntu senga olaba emizannyo gyaffe egyo laba boogere ntegedde ojja okutegeerera nti abantu bajja nga tumumanyi egyo egya seeti eye soap opera mubamu abantu bangi naye oli ajjanga ze kuzannyira katano zokka naye obudde mwami Kibuka bwamuwa mugenda okulaba nga ate oyo bamugjeewa therefore tetukowanga kutendeka therefore buli avaawo awa room space buuza Jean yafuna atya ekifo Bakayimbira Dramatictors twatugenda fulumya emizannyo ku Easter kyokka nga batuyise Nairobi fene tusalawo ba director tusigale nga tutendeka omuzannyo omupya kati yali azannye ekifo kya Jean n'agenda Nairobi nga batutendeka bano banda studies bali badde batwale ebifo byabwe bagenda okudda nga Jean azannye bulungi nnyo ne tugamba omukyala kibamitanga Kibirige ti naye ezannyamu ekifo wano akubeera yino nga tamutuuka wadde hafu ne tumugamba Jean olw'okuba oli yavaawo Jean n'avaayo omuzannyo baguyitanga Vanessa Ntito ontegedde Leila afuuka atya kyali Jean yali azannya naffe ku radio Simba azannya mukyala Neighbor Jean n'afuna omulimu e London nga gwa sente nnyingi n'agenda ne tuleeta Leila n'atandika okuzannya ensi neemutegeera Leila Jean agenda okudda actively kubanga bwe navaamu industry neefiira ddala abagamba ati Ssenkubuge tabiriimu katwagala tusooka tukola omuzannyo wera gwe tugenda okukola baguyitaga Yuguma ffenna tugenda kubeeramu nagwandise ne Chris Luwaga tugenda guwa buli kibiina ekisobola kufuna bammemba as we celebrate 40 years of Bakayimbira buli kibiina ekisobola kufuna bammemba baguzanye Masaka baguzanye Kyotera baguzanye Eggulu baguzanye Mbale baguzanye mu Kampala ebirungi ngenda same script same costumes same music same whatever same different actors it is gonna be good kitandika ku World Theatre Day nakyo kiri mu celebrations of Bakayimbira Dramatictors at 40 Amen.